Mbongo ndi musajja musamya mpomerwa bannaffe tuli basiimu mwebale nnyo mwebalire ddala okuyaayaana kwolaba mu batuuze nti mujja kutuuka n'okuddayo ng'abantu bano tebaweddeewo kubanga Katosi Town Council y'emu ku kanso ezitaliimu wadde eddwaliro. Y'ensonga lwaki obuweereza buno bukulu era mutukoze bulungi mubatwebaliza abasigaddeyo mubagambe tuli basiimu era tusiima bwongerwa. Twagala okulowooza nti Piero yu nze nno ndi wa NRM nga temukikubidde mu ngalo tekibasanyusizza naye Piero yu ne NRM tuli tuti baluganda. N'olwekyo baganda bange aba Piero yu mwongere okunkwatizaako nsaba busabi nga neegayirira obubaka bwange butuuke ensiisira ezifaanaganako nga zino zikomewo nate mu kitundu kino kubanga tuli bubi. Bano boolabye leero batono kubanga ebiranga ebisinga byabadde mu Central wano ewange eri gyenva tebamanyi kiri wano baba kubanga bategedde wandibuze wootwala abantu. N'olwekyo tubeegayiridde bwe gubanga gwe mukisanga ate kwe kusiima kwammwe mukomewo nate mutukolemu omulimu okufaanaganako bwe guti. Nga Katosi Town Council tulwana bwezizingirire okunoonya ekifo we tusobola okuteeka eddwaliro naye ne gye buli eno tekirabikanga kubanga ekizibu kye tulina Katosi gw'olaba ono nyumba ku nyumba ja AKM lutalo. N'olwekyo mwobeera eyo ng'omanyiya awali ekifo kye tuyinza okuliizinga wakiri ne tuteekako eddwaliro otutemyeko. Ate era nsaba baganda bange bano aba Piero yu nga tuli mu lutalo luno olw'okunoonya ekifo olw'okunoonya eddwaliro bassebo ne bannyabo muyimirire wamu naffe kubanga Katosi ono ebyenfuna bye byakeewa. Emirundi giri emabega Katosi yali yeeyagaza ng'ennyanja eno ekyavaamu akantu naye abantu boolaba wano kati leero ennyanja baginywako mazzi. Temukyali bya nnyanja, temukyali bya nnyanja. N'olwekyo ebyenfuna nga Town Council tuli bubi. Tusaba obuyambi okuva gye muli. Bassebo ne bannyabo enkola eno etusanyusa nnyo. Bwe mbadde nzija wali nsanze abaana abalenzi n'abawala abannyaniriza supu n'oluyingo n'ebitiibwa ebifalaganako bwe biti mwebale. Naye nno kyendeeta kye kino abaana bano abavubuka bwe tubaleeta mu bintu ebifaanaganako bwe biti ekyamazima tubaako n'ettoffaali etutadde ku bulamu bwabwe tibajja kugasa eggwanga lino. Kisingako abeekunga
ne bagenda mu kukola emize emikyamu. Bwe babanga ali wano kwaniriza abantu kubayambako kufuna bujjanjabi kye tuyita omutima gw'eggwanga. Abaana abalenzi n'abawala mwebale, Mukama abawe nnyo omukisa. Nga kugenda eri abakulembeze aba PLU, bwe kubanga kwe kusiima kwammwe Katosonale n'abavubuka bangi, naye tetulinamu wadde ka vocation akamu bwe kati newankubadde akabiibiri. Tulina abaana abasomyeko, amaze senior 4, amaze senior 6, yamala P7 n'adda ku nnyanja naye ebyennyanja byaggwamu, baddukirako mu kibira ne bamugobayo, bagenda mu musenyu ne bamugoba, n'anoonyaawo okudda nga talabawo. Mbeegayiridde tiimu eyo tugiyambe. Bwe tubeera ne ka vocation wano akasobola okusomesa abaana ab'obulenzi abo n'ab'obuwala, n'ayiga okukola enviiri, n'ayiga okukanika emmotoka, n'ayiga okukola amasannyalaze, n'ayiga ekyalaani, n'ayiga okubajja, tujja kuba tuyambye Katosi. Ndikukamira wansi neebaza Katonda n'ayongera obbawa omukisa, kubanga sirina kyensobola bbawa olw'ekyo. Katosi gw'olaba ono alina ebizibu bingi, naye ebitonotono ku byo bye bino. Ekisookera ddala, bw'ojja wano otulaba nga tuli ku mazzi n'otwesiimisa, naye agayitibwa amayonjo e Kampala muganywa ffe tetuganywa, naye nga gava waffe. Amazzi gava wano era baagatuuma Katosi. Pulanti eyo baagituuma Katosi. Naye bassebo ne bannyabo, amazzi agava e Katosi, ow'e Katosi oganywako amala kulinnya mmotoka n'atuuka e Mukono oba n'atuuka e Kampala alyoke anywe ku mazzi agava e Katosi. N'olwekyo tubeegayiridde, mulina ku magulu agatandulukuka ne mutuuka waggulu eyo, mulina ku maloboozi agasinga ku gaffe, mutugambire abakulu abo tinaffe amazzi amayonjo e Katosi gye gava tugeetaaga. Bassebo ne bannyabo, Katosi ono alina ebizibu nga bwe nkugambye, era bw'oba otambula ng'ojja bw'oti n'oyita ku kolansi n'omala n'ogguka wano ogamba nti ab'e Katosi baamala, naye bw'otambula n'oyita mu nguudo eziri eyo ebbalibbali zonna mbi bikonko. Bassebo ne bannyabo, tetulina ssente zirima nguudo, naye tubeegayiridde mwebaayo kitulakita ne mukituweereza ne tugula amafuta ne kikalakata abantu baffe n'abaana bavuge boodabooda nga bwe bayita wategeerekeka, naye babeera mu ssakabuzi oba bakutereeza, babeera simanyi mu mayembe gakyamye, obasanga beetomedde nga bonna bayise essayidi emu kubanga enguudo mbi. Njagala kwongerayo ekizibu kimu kyokka, era bw'obanga ojja mu Katosi na kaakano wano wootudde, bw'omala n'olengera waya zino ogamba nti n'amasannyalaze gaatuuka, naye baabana bakubuulire, njagala otandikiraawo okwambuka mu kizaala Buganda. Tetubadde akakonda akabibiri, naye ng'amaka agali awo, amayumba agali awo, abagagga abali awo abeetaaga amasannyalaze bayitirivu. Yambuka e Bwanga, gano ogalaba wano wokka bwe wati. N'olwekyo tusaba bwe kubanga kwe kusiima kwammwe, ab'amasannyalaze batuyambe bagabunyise mu bantu bano, nabo banaasasula. Geddeko wano agambye Katosi muli bakyafu, ekyamazima tuli bakyafu, era bwe mubadde nga mujja, bwe mubanga temwaniriziddwa bisaaniiko neewuunya. Nga si be babaaniriza n'obucupa, kubanga bw'oba oyingira Katosi bw'oti obucupa n'ebisaaniiko bye bikwaniriza. Lwaki? Katosi gw'olaba ono talinaayo wadde akafo wayinza okuyiwa ebisaaniiko, nga ne bwogezaako bikuŋŋaanya onoonya w'obiraza nga tolabawo. N'olwekyo mutuyambe, tuwulirayo eyo ze bayita recycling, tuwulirayo eyo puroguramu za kasasiro, bannange zijjeko ewaffe zitaase abantu baffe. Eccupa zibunye wano wonna, kaakati ekivudde mu ccupa okobe nnyingi, abaana b'e Katosi basazeewo okugenda mu ccupa bazironde bafune ssente kubanga balaba nnyingi.
naye nno ekyo si kirungi era si kyogedderwa bulungi, era njagala okuyimirira wano ntwale okulabula abalagajjalidde abaana ne mubaleka okugenda okulonda obucupa. Twamaze okuyisa ekiteeso mu security council olunaku lw'eggulo ekkomera batandise odigaziya okutandika ne ku bbalaza. Buli mwana gwensanga mu katosi ng'anoonya bucupa, abaana b'e katosi kati be bakolerera abazadde. Amutikka kasooli n'amugamba nti bw'otamumalawo tokomawo wano, n'amutikka ennyaanya n'amugamba sooka ozitudde enkyo n'asoma, n'amutikka kabeji n'amutikka sukuma wiki. Kaakati okutandika ku bbalaza buli mwana gwenkwatako wano mutwala ku poliisi. Ambuulire omuzadde we, omuzadde bwe muleeta ajja kuwoza ng'ali mu mitayimbwa. Ambuulire lwaki abaana abasiiba nga banoonya kasasiro bavudde mu kasasiro n'obucupa batandise okubba ebintu by'abantu tetugenda bigumiikiriza wano mu katosi. Ekyo kikafuuwe nga Mbongo ye mmeeya sigenda kutunula butunuzi. N'olwekyo mweyambe abazadde b'e Katosi okutandika ne ku mmanda ogenda kundaba ku pikipiki eri kasoola bennamba emyuku manya nkukime nja gituuma n'abakumba kuntumye nja kwetwalira paka ku poliisi ombule lwaki omwana oyo tomulabirira. Ndabula abakazi n'abasajja ab'e Katosi abalina amayumba wano nga mmwe mwagukuula mugano akakuba bwe katonnyamu ogenda ku toyireti ng'ojjayo bulooka. Eyo lipooti nagifunye. Okutandika ne ku mmande ngenda kukwata ow'ebyobulamu mutegeko omusirikale buli toyireti gy'asanga nga bagiggulawo n'egulukusa kazambi n'agenda mu nnyanja tugenda kuwoza naawe ku poliisi. Era beera mugezi ng'owulidde ebigambo bino ogende weetereeze. Bw'oteetereza omusumba ajja ate nga ye mmeeya mugenda kulabagana. Basebo ne bannyabo njagala kubeeyanza olw'okumpuliriza.